abaana abasinga bagenda eri ngagamba singa nzimba yakayumba nensula n'akaana kange kibiki n'obulamu ne butandikira awo. Omanyi kankubuulire ekintu kino abantu wadde bakiyisaamu amaaso. Okupangisa kirungi naye omwana bw'aba asobola okweyiya ng'alina wassa omutwe nga tebamubanja asobola okutoba n'ensi. Naye bw'ava eyo ku ssente z'akoze nga kwalina n'okupangisa enju okusoomoza kubeera kunene kubanga ssente ze yali badde asobola okukozesaamu bizinensi ate alina okusooka ozisasulamu waasula atambuze obulamu. Nze kikyeŋŋamba bw'aba alina omukisa omwana akyaliyo emyaka emeka 3 bw'aba alina omukisa oguteeka ekisenge wakiteeka akiteekewo so that bwadda tadda mu vulugu wa Uganda erina vulugu mungi nti bw'otandika okugipangisaamu nga tobaddewo emyaka 3 oyinza okukakkana nga ssente zigendedde awo n'omala nodda mu kyalo ekyakuddusa mu kyalo n'omala noddayo ku square 1 okutandikira ku square 1. So bw'aba alina waali ng'asobola okuteekawo kaluumu ke akateekewo kubanga amazima gali nti okuggyako ng'alina bakadde be ng'ate nabo tebalina nnyo kusoomooza kungi na bizibu bingi. Abo balidde ssente z'abaana kyenkugamba kakati kitaawo mama tosobola mubanja tata tosobola mubanja kitaawo ne nnyoko bwe baba nga basobola okulya ssente zo mu nsi muno ani agenda okukuyamba? Gwe kennyini gwoba osigaddewo okuyamba ggwe. So bw'abanga abalina n'agamba nti naguze embuzi yange emu buli mwezi ngulayo embuzi ne zibanga n'okuzaala zizaala asobola okujja n'agamba nina embuzi zange nja kuzitunda nfune ki ssente naziteresaawo. Naye era kyalibadde kirungi omuntu ali mu diaspora investment ennyangu nga tali wano kugula ttaka kuzimba